nga tukyali mu ssaza Buddu eggye lya Uganda erya UPDF lidduukiridde disitulikiti ey'e Bukomansimbi n'eddwaliro essomero wamu n'obujjanjabi obw'obwereere mu bikujjuko eby'eggye lino ebya Taleesite eby'emyaka 40. Omusasi waffe Ssebuufu Mubaraka yalina ebikira ku bino. Eggye lya UPDF ekizimbe ky'eddwaliro kye bakizimbye ku ddwaliro lya gavumenti erya Butenga Health Center ey'okuna ng'ekifo kino we wagenda okujjanjabirwanga abalwadde b'amannyo ng'ekifo ekiteereddwawo Bukomansimbi nga disitulikiti ebadde tekirina. Mu ngeri y'emu aba UPDF bazimbye ebizimbe by'essomero ku ssomero lya Buyinjayinja Primary School kosa okugaba masiki okujjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo mpozi n'okukola bulungi bwansi ng'emirimu gino mu disitulikiti y'e Bukomansimbi gikulembeddwamu akulira okulwanirira eddembe ly'obuntu mu UPDF Kanodeo Kalikoona. Bingi bye tukoze twadde tetusobola kubikola nga temuliiwo. So tubeebaza nnyo abantu b'e Bukomansimbi. Ebintu bino tubikola tetugenda kuvaano tudde waffe. Ebintu bino byammwe saba mubirabirire mubyagale kuba byammwe because ffe tulowooza mu magye gatokubeera n'emirembe tekitegeeza obutabeera n'entalo. Abantu singa baba balwadde tetuba na mirembe. Aba UPDF nga beegattiddwako bannabukomansimbi kossa ekitongole ky'amakomera mu disitulikiti eno era beegattiddwako n'abaami ba Kabaka okuli omwami wa Kabaka akuliramu okuuma obutonde bw'ensi mu Bugombola ya Musaale Butenga nga ye Munyana Abdul Nuru. Bano ne basimba emiti ku luguudo l'Umwasanjala olwa Sembabule Vira Maria nga batandikidde Kitaasa oluguudo ono olwatongozebwa okutuukira ddala e Vira Maria okusobola okuuma obutonde bw'ensi. Ate mu ssaza Bugerere emu ku mmotoka ezitambuza bannamawulire abatambula n'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'anoonya akalulu ekwatiddwa mu bitundu ebyassezibwa mu disitulikiti ey'e Kayunga nga ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi be bagikutte era bannamawulire ababadde bagitambuliramu babalagidde bajaamuke poliisi n'egitwala. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne ttiimu ye babadde boolekera mu bitundu ebya Namisindwa okunoonyayo akalulu wabula mu lutobazi olwassezibwa we basanze emisanvu egy'ab'ebyokwerinda ababagaanye okweyongerayo okuggyako ng'emmotoka 3 zokka okuli Kyagulanyi Ssentamu gy'abaddemu ey'amawulire emu wamu n'ey'abakuumi abamuweebwa akakiiko ak'ebyokulonda nga ze zokka ezikirizibwa okweyongerayo n'olugendo. Wabula Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ebiragiro by'ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu omusirikale ategerekeseeko erya Lukuuto abigaanyi n'agamba nti emmotoka zonna zatambudde nazo zimuyamba nga koliko ey'abayambi be ey'abantu be abamutimbirako ebipande ey'emizindaalo kwayogerera saako erimu ebyokulya bye n'eby'abantu be. Omusirikale wa poliisi akulembeddemu ekikwekweto kino ebinnyonnyoddwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine abigaanyi era bw'atyo kwe kulagira abakwata mmundu batandike okwekebejja emmotoka zonna Kyagulanyi z'abadde nazo mu mbeera eno. What do you mean? Look at so many cars. Are you the DPC? So now, you know, this is a very big convoy and you're doing unlawful possession now. It will total amount into doing unlawful possession. Why don't you arrest us if it's unlawful? You are an officer of the law. You are the district police commander. Why don't you arrest us if we are breaking the law? Please do. Now, the other vehicles Please have arrested do. them. A presidential candidate is not supposed to move with his food. A presidential candidate is not supposed to move with his medicine when you brutalize it, when you're brutalizing us everywhere. Are you kidding me? So is this how you treat other presidential candidates? That is it. What is it? Mu mbeera eno ab'ebyokwerinda bakkakkanye ku mmotoka etambuliramu bannamawulire y'ekika kya Super Custom ne balagira bannamawulire abagibaddemu okugyamuka ti kubanga ebadde mu mbeera mbi ng'eteeka obulamu bw'abamawulire mu matigga n'ebintu bya bannamawulire ebibaddemu abakwata mmundu ate nabyo babagaanye okubijjamu okutuusa abamawulire lwe babanvuyizza ku maloboozi okukkakananga babalese ne babijjamu olwo emmotoka n'eboyebwa era abamawulire balekeddwa mu mbeera ya kusoberwa nga buli omu anoonya atambulira okweyongerayo n'olugendo olumutuuse Namisindwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine gy'agenda. So we've let you go, but this one it should be checked now. It is not in good condition. That is it.
So now, No way. But they are our staff. You'll find them at the police station. You want to take our gadgets? You want to take our gadgets? You want to take our gadgets? Our family don't scare us. We have to work. We have to work. Please, let's work together. Ask whatever you want. We're generous. Don't intimidate us. Our family chief. We've been together. Come on. Banna, geno kujja yenga togamba omuntu tukaddayo gato. Nibasajja mwe emikola kije musalawo banna. Okuwanyisiganya ebigambo kuno kututte eddakiika ezisusse mu 40 era oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne banne beeyongeddeyo Namisindwa naye ng'ezimu ku mmotoka ze ziragiddwa ziddeyo e Kampala. Okuddayo mu ssaza Buddu eggombolola y'Ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu etandiseewo kaweefube ow'okuyambako amasomero mu ggombolola eno ng'egawa entebe okutuula abayizi naddala agalina ekizibu ky'ebbula ly'entebe gasobole okwetegekera olusoma olujja. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebisingawo. Entebe ggombolola eno ey'Ebukulula zeewadde amasomero mu kitundu kino ziwerera ddala 130 eziguze ku nsimbi district zeewereza eggombolola eno okukola emirimu egitali gimu eza Discretion Development Grant DDEG nga zino okusinziira ku ssentebe w'eggombolola eno ey'Ebukulula Muyanja Charles ategeezezza nti bagenda kuziwa amasomero ga gavumenti agatali gamu sakaaga ag'obwannannyini agakola obulungi. Bannabukulula yali okubategeeza nti wadde nga amasomero gaffe maggale naye nga era tugasuubira okuggulwa mu budde bwonna tweba mukisa tutandise obbawa entebe mu masomero gaffe gonna aga gavumenti ate n'aga private agakola obulungi nammwe tugendera kubawa entebe. Ekitundu eky'entebe ekisooka tugenda okigaba olwaleero bwe zikuyitako nga tofunye toyomba wabula tuukira gombola chief naawe essomero lyo lisobola okukola ki okuganyulwa ago gokka agakola obulungi aga gavumenti n'aga private. Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Kyaddondo omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lino Kaggo Agnes Nakibirige Sempa ategeezezza nti omwaka 2021 essaza ligenda kuteeka essira ku kuteekawo pulojekiti omunaava ssente okuddukanya emirimu gy'essaza. Kaggo Nakibirige Sempa ategeezezza nti pulojekiti zino baakuziteeka ku ttaka ly'essaza okulikulaakulanya n'okutangira amalindirizo agayinza okulibba era nti kino kyakuyamba nnyo okutumbula enkulaakulana mu ssaza. Kaggo Nakibirige Sempa asinzidde n'asaba Nakyadondwa okwenyigira mu nteekateeka zonna ezikolebwa mu Bwakabaka ne mu ssaza okusobola okutuukiriza ebigendererwa bye balina. Omwaka guno 2021 tuteeseteese okwekulaakulanya okusookera ddala tulina pulojekiti yaffe ey'ekisaawe. Ekisaawe kyekisingira ddala tuyisa obubi tubadde kituyisa bubi nnyo tujja kubanga tufuna ekisaawe kyaffe okuva Gombe Musaba waali yemu ku projects zaffe ze tulina. Endala ey'okubiri tugenda okuteekawo museum erimu ebintu byonna ebikwata ku ssaza lyaffe era n'ebikwata ku Buganda yonna. Tusuubira nti bwe tunaaweereza omwezi ogwokuna tujja kuba tweteeseteese bulungi. Mu ngeri y'emu olwaleero ttiimu y'omupiira ey'essaza Kyaddondo lwegenda enjeru okwetaba mu mupiira gw'amasaza wabula Kagga ategeezezza nti obuyambi bakyabwetaaga okusobola okuyimirizaawo ttiimu yaabwe n'asaba Nakyaddondo abo abadduukirire basobole okuvaayo n'obuwanguzi. Ekirungi nti ne Katikkiro wa Buganda mutuuze wa Kyaddondo bannange mwena tubasaba mutuwagire ettiimu etutudde mu kifuba. Twebaza abakulu mwenna abatiimu okukulemberwa team manager waffe Mwami Mugisha tubeebaza kubanga obugumikiza bubadde bw'amaanyi n'okukola kwawamu kw'amaanyi. Tusaba abantu mwenna bali mu Kyaddondo bassebo ne bannyabo mutuyambe muweereze obuyambi bw'abaana baffe kubanga kati bagenda kyetumanyi bamalayo sabiti nga 2 nga bali eyo. Olwekyo tubasaba mutuwadigire mutuyambe ate era tusuubira n'abaami ba Kabaka mwenna gye muli okuyamba ku ttiimu eno. Ate mu ssaza Busiro oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta ati Buhabulwa Museveni okuggulawo akatale aka Kitolo Modern Market olunaku lw'eggulo abamu ku bakwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku bifo eby'enjawulo Entebbe abatakkiriziddwa kwetaba ku mukolo guno bakedde kulambula katale kano okukakasa omutindo gwako. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Newankubadde ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa olunaku lw'eggulo lwe yagguddewo akatale k'omu Kitolo Entebbe abamu ku basuubuzi abakolera mu katale kano tebaaweereddwa mukisa kuyingira mu katale kano kukalambula kulaba enteekateeka eyo gye boogerako oba ddala yeeyo eyayogeddwako nti ddala akatale kano kalimu emidaala 9
era obaddala kakoleddwa ku mutindo ogwogerebwa abo abakazimbye. Enkya ya leero abamu ku bakwatidde ekibiina kya NRM Bendera bakedde kulambula katale kano okwetegereza ebyayogeddwako ne birambikibwa eri omukulembeze w'eggwanga obaddala bye bituufu ebiri mu katale kano. Akwatidde ekibiina kya NRM Bendera ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti ey'e Wakiso Mayanja Moses nga yakulembeddemu ekibinja ky'abantu ekirambudde akatale kano atubuulidde nti ebyayogeddwako ddala bituufu naawe abakulembeze b'akatale kano amagezi okukeyambisa mu butuufu nga bwe kakoleddwa. Kano akatale si ka Ntebe, kano akatale ka Bannawakiso ka Bannayuganda. Akatale kalina okuba kayonjo kubanga omutindo gw'ebintu ebitundibwa mu katale gwe gujja okusobozesa okubiwa obwetaavu abantu bajje babyeyayanire. Abalala Mayanja babadde nabo batubulidde nti newakubadde nga bamaze ebbanga ddene nga basuubulira mu katale kano wabadde tewali nteekateeka nnambulukufu ebayamba nga abasuubuzi ab'omu katale kano nga basuubira nti olw'okuba bafunye akatale akajja enteekateeka yonna eyinza okubatambulira obulungi olw'okukendeezebwa kw'emisolo kwe bababuulidde. Kati ebisinza otusumbwa mu butale ekintu tetulina market order mu katale. Omuntu osanga ow'ennyanja wali ow'ebyennyanja we wali ki erimu ebyennyanja bivaako ensowera bigoba abaguzi naye kati gavumenti kezimbye kano ow'ebyennyanja alina wagenda okubeera ow'enkoko ali wala. Abawagizi b'ekibiina ky'NRM wamu ne bannamityana abalala bali mu keetereekerero ak'okwaniriza omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni agenda mu bitundu ebyo eby'emityana mu ssaza Ssingo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Emityana Aisha Ntumwa bw'abadde ayogerako ne bannamawulire mu kibuga Mityana agambye nti pulezidenti wakuggulawo eddwaliro ekkulu ery'Emityana era nti ku lunaku lwe lumu agenda kutongoza oluguudo oluva Emityana okudda e Mubende ng'evvuunika agenda kulitema ku ssundiro ly'amafuta erya gazi mu kibuga Mityana. Oluvannyuma mwami Yoweri Museveni agenda kusinkana banna NRM ab'olubatu abaakebereddwa ekirwadde ekya COVID-19 ku mbuga ey'essaza Ssingo Matutuma. Mu ngeri y'emu RDC Ntumwa asabye bannamityana bajje babeewo ng'abajulizi ng'omukulembeze wa Uganda aggulawo eddwaliro n'okutongoza oluguudo era n'abasaba bamuwuubireko n'okumwaniriza n'emizira nti kubanga zze abakolera. Mu ngeri y'emu n'akuutidde abantu okusaba omukulembeze wa Uganda ssente z'emyoga nti kubanga zino za kubaweebwa basobole okwejja mu bwavu so si za kulya nga muntu kinnoomu.